ez'omwala gwa Nakivubo. Omwala gwa Nakivubo gwadde guleese obuzibu bungi ate nga waliwo n'ebintu bingi ebigenda mu maaso ku gwo ebyogerebwa abantu ab'enjawulo abamu bakulembeze abalala public. So tusazeewo ne tutuula mu nsonga eno olukiiko olw'amangu okusalawo ku bbaluwa ya General Museveni yazze ng'egaba omwala guno ku investor gwe bayita Ham Enterprises. Kikyamu era tuleese amateeka ag'enjawulo nti ne waba awadde directive walina okubaawo emitendera egigobererwa. Etteeka terimuleka ye bannamunigina tikyasazeewo kyekyenkomeredde era nga tusaba abantu bonna baba bakigambye nga bagoberere emitendera emituufu. Ensonga ey'okubiri tubaye tuvumirira ekikolwa ekyokukwata ekibaati ne bakikuba ku mwala gwa Nakivubo nga tebayise mu mitendera mituufu. Ani yakubye ekibaati ekyo yayise mu mutendera ki? Kubanga kitumanyiko nti omwala gwa KCCA so nga twetaaga okumanya ani yakubyeko ekibaati. Ne bw'oba nno ng'olina epoloti nga yo oba ettaka nga liryo ng'ogenda kuzimba ogenda kuzimba nnyumba yo, olina okugenda mu KCCA n'osaba okukuba ekibaati ku poloti yo, n'osaba okuzimba, n'oteekawo plan ne bajja approving oba ne bagikola ki, kuba toyinza kumanya biki bye baagala oba biki by'onooba omenye singa ogenda maaso n'okuzimba nga toyina lukusoolo. So tuyimiriza bunnambiro abakubye bonna ekibaati betegeddeko nga Ham Enterprises abalekeraawo tebagenda mu maaso ensaba KCCA egende mu maaso ng'ekubeera ensonga eno paka wenagiguza. Egenda mu maaso mawulire nti kanso ya KCCA yatuula wansi negaba omwala gwa Nakivubo. Kikyamu kya bulimba kibadde kya bwewussa ebbanga lyonna. Abantu abadde bakikola abadde bakulembeze bannaffe nga baami batadde mu public ensonga ate nga si ntuufu. Tetutuulangako mu kanso ne twogera ku mwala gwa Nakivubo. Tetuulangako mu kanso ne tugabira muntu yena mu mwala gwa Nakivubo. Tetukikolangako. Nakivubo kyana abagimanyi etandikira Makerere neegenda neyitamu yiyo neyingira paka Luzira. Mwala muwanvu nnyo, mwala munene nnyo. Eyo nayo ebadde ensonga. Ensonga esembayo ebadde ya bufuzi. Abantu abamu tubasabye balekeraawo okwonoona amanya g'abannaabwe. Nga members mbawulidde boogera politics agenda mu maaso. Yes, oyinza okuba olina obuzibu ne Zahara, oyinza okuba olina obuzibu n'ekibiina kyange ekya NUP mubyogere nga bwe mbibagambye. Naye toyinza kera kumakya n'ogamba nti aba NUP bagabye omwala oba batunze omwala ng'okimanyi ddala nti kikyamu. Naye mune tubuuza Iddi n'alaga nti takirabanga weewaawo agambye tanaba kubisoma bwe batonga bulijjo. Naye tetufaayo amawulizima gajja kujja paka yeganaatuka kwoyo omuntu asembayo. So public erina okukitegeerera, nsaba ekitegeere nga KCCA tetugabangako ku mwala gwa Nakivubo. Ebbaluwa gye tulaba yokayoka mu mawulire watalina n'omu yagikoze eki yagituwadde ekyali ya General Museveni nga head of state ng'agamba nti omwala gwakoze eki agugabye. Tubagamba ebigambo bino baddeyo bagoberere amateeka, bagoberere enkola nga bweteekeddwa okubeera. Ne bw'abanga by'ebbaluwa ng'obuyinza bugwe era constitution ya Uganda emulagira bayina gwakigambye kola ayite mitendera emituufu. Omuntu tigenda ozimba omwala faktisanira ku nyumba sina kugabibwa abantu babyakikugu nzinga kansala sibanko engineer. First of all, ne mathematics samukola bulungi ku ssomero sikirizibwa neddakiika n'emu kusonga nti kwata gundi genda ozimbe ku mwala wate biri mu mandate yange. Eyo mandate y'abantu balala nnyo. Kyova olaba ekyatuyamba waliwo ate gundi directive eyajja naye tugivumira directive yava president nti etteeka ligamba nti bwawa directive agattako statement egamba goberera obukwakulizo bonna. Kati obukwakulizo bwalina okugoberera omuntu yenna mu kampani nekuba kuzimba nnyumba yo eri personal obukwakulizo obwo ababulondoola executive director. So kyobula nasomye emirimu bakansala gyakola ne bakansalazi gye bakola emirimu gyaffe gyanjawulo nnyo tegiri mugamba muntu tigenda ozimbe wano tegubangamuko era naye bw'obeereyo kati tokulabula bw'obusanga kansala yenna ngaze mu kitundu kyo nagamba nkwadde pamiti ezimba mugobe emisinde oba mutwale ku poliisi kubanga takkirizibwa kukuwa pamiti.